Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale kulamusa ko yena gy'osinzira okutulabira gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala yonna gy'oli tukwagala nnyo weebale kubeerako kama tukwebaza ku lw'olunaku olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo tetuba tugulumiza erinnya lyo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina era amiina ddala. Kaakati wali akatambi akatrendize ennyo ku TikTok nga ku mikutu emirala pasita yabadde mu kkanisa n'ajjayo abawala n'abasimba mu maaso ajjayo n'abalenzi akugamba gw'oba osiimyeko gw'oba ogenda osimbe emabega we oba ku mugongo gwe. Katambudde nnyo era ndayo abantu bangi bavuze hayi ekkanisa eri ludda wa tugende. Kaakati tulina bingi ebyokwogerako katambi ako n'ensonga nnyingi ez'okuyiga. Pasita kye yakoze ayinza okuba nga yakikoze nga kirungi gy'ali by the way kirina advantage naye ate disadvantages ze nnyingi. Ate nga sinaba kwogera bingi awo tunuulire ekkanisa abawala be babatadde ku misito oba ku mirengo babraza genda gwoba omumanyi oba tomumanyi oba mukwataga oba temukwataga gwe kasooka gamba nti oyo gwenjagala oba omuwala akwagala oba takwagala gwe simba emabega we ebisigadde the spirit is at work. Kade tulemuko katono osokolayo vidiyo eyo mpanvuko naye sooka ogirabe ate tweyongereyo. Mwenye kusanyisa by'omwoyo waliwo omuntu gw'olaba bw'abo nga yandikoledde nze sikiriza mubeereemu nga tuli basingo bwe mwebatiza mukole masturbation bwe mutwaliza obudde mulimu gw'olaba mwabo nga yandikoledde si bafumbo baabo Eriya mulimu gw'olaba mwabo genda yimirira ku muntu oyo gw'owulirako emirembe. No, mutunuleyo yajja kwerondera gwe gwawulira nga nakuwa emirembe nga mwali awo oyina eddembe olwaleero okulonda buli emirembe mwoyo mutukuvu atambula mukubyeko omugalo mwoyo mutukuvu. Shanita kumempisa. Nunda mu muntu gw'obuyenda baba mama. Ulire emirembe namwe ebyo. The Spirit of God is at work. If you feel like there is somebody who wish to be your partner, among those ones, no, tewerowooza ne bakutwalako okuba nga nsindika omulala. Londo oyo gw'owulira oyo abalinze bamalayika mbalaba muwerondere muddayo mutyamya ebizibu bitya mulimu ulire emirembe dayo yimye wali mulimu Teacher Simon. Is there anybody in this house that you wish she could be your spouse? Not now. Mulimu gw'olaba ng'oli abalimu agadde okubeera mukyala aliwa
mulimu gw'owulira nga wandyagadde abeere mukyala. Mulimu gw'owulira nga wandyagadde abeere mukyala. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Eliya genda oyimirire ku muntu gw'owulira yambadde mukyala. Muzibirize amaaso. Close your eyes. Abakyamu kulozibwa amaaso. Close your eyes. Close your eyes. Nambi abawala mukulozibwa amaaso. Genda oyimire ku gw'owulira nga gw'oyagala. Muzibirize amaaso gammwe. Shalika terera. Oyagala abeera. Kakati the rest. Abasigadde. Siga. Dayo. Dayo. Nawe dayo njya. Ya kusoma kudayo. Katusigaza. Brenda choko tukoleni. Brenda face the other side. Choko tukoleni. Face the other side. Abo babo bali babiri. Sagala mutu yenna aseka. Temuseka. Goba mutima. Kuba no bombi ababiri. Aliwo gw'owulira gw'ogamba nti njagala ngende n'omuntu. Tewali. Kubanga olina desire oba owulira weetaagayo akadde okubasaba. Teweetaaga kubasabira. Era tuwulire tubeetaaga. Aliwo kuwandiwadde omukisa ku bano yasinkiza. Tewali. Amen. Ebyambagiro bijjawo ebiti. Omwami oyo owulira mutima gwo weetaaga okukisabira. Lwaki? Weetaagayo obudde. Oyina omulala akwogereza. Lwaki? Tule naye akulabira. Kakati z'abawala amagezi gembawa gegano. Gegano amagezi gembawa. Nawe musemberewa. Gegano amagezi gembawa. Tebagaana musajja. Tebagaana muki. Bibirikale teri omukazi akkiriza musajja. Owulira? Owulira nyamu? Kyekino ekiremesezza abawala bangi mu kanisa awo. Mwoyo Mutukuvu leero ali mukola. Naye lwakuba bamu temumulaba. The Holy Spirit is at work. Bw'obuuza abakazi bonna abali wano abafumbo nga kugunye mukyala wange. Mbabuulira nnyo so ne mbagamba nze nalina omuwala gwe nali njagala nga mulala nnyo. Ye ne mukyala wange yatunuulira omuwala yagamba wasuwa singa kale ate siwagendako naye ekiseera. Kubanga ye yali desire yange okubala omwagala. Naye Omwoyo Mutukuvu yasigala nga saavisi eno bweri. Naŋŋamba oyo si mukyala wo. Mukyala wo omutuufu ye Victoria. Ne mugamba kyatwali obudde okukkiriza. Ne paka bwe nakkiriza ne ŋŋamba yaliwa. Olwali tuli naye yakazaala abaana netawakuta. Nawasa mukyala wange nga simwagala. Ekyo kyobulira. Ne bitwaka mu mbaga nga simwagala. Nali nina omwana gwe. Naye nga nabikola lwa Mwoyo Mutukuvu nga ngambye
naye olwaleero ye mukyala gwekyasira. Kati okwagala tekuva mu bbanga nekugwa bugwi, wabula okwagala bakuwa obuki? Bakuwa obuki? Bakuwa obuki? Bakuwa obudde. Ensonga eyo wabaayo omuntu nga Eriya oba Baabu naffe nagamba nti tukwagala, nagamba loonako omu ogambe Mukama omusajja ono ayatya. Ogwo gwe mutima omutuufu gwa Katonda. Waliwo omuwala w'Omukama gulyeka kimu sister yagaana brother mu church, yagaana brother babya mwekubako ebbanga namugaana tayagala kumanya, namugaana. Twali tuli awo nga tuletedde omusajja yayagala wamwavu wa Megan Height, alina ekifuba mu luvubuka, yambala t-shirt emujja wamaddalaga gamba kintu n'ebigatta yambala byeyo kintu. Brother avuga emmotoka namuleeta embaga nebaawo nyezeki kabenye nekajja nekamukuba nafa. Sisa nafuka nabantu bamwekede n'olutu n'azaala omwana n'akaaba kubanga ennaku yamuluma, n'akaaba n'asala ne weight n'akola. Mukama n'amugamba nze gwe nakuwa gyali ate akyakwagala. Yamaliriza afumbiddwa bwe yalina okufuna. Amina. So kye mbagamba temugaana. Bw'aba Dennis akulaba ebintu Dennis ng'omuwala ono omulabye muki owulira mutima gwe wandagadde abeere mukyala. Kyogere nnyo gambe kabisa, owulira mutima gwe wandagadde abeere mukyala. Nazaala wona ali wali kumpi. Njagala oyogere eddoboozi ategere toliya owulira mutima gwo wandagadde onabeere mukyala. Kati ekikulu si kyakumugaana, sijakola ki? Yani walidde kale mukyama, yani tingaddeko si mu bantu. Kino kyakola kugobako nswera. Okitegeera? Kakati kyokola bwe mba mutudde ne maama kyemukola ekyamakulu kwatagana mikono na mwana ono ne musaba nga musaba okukakasa ddala ye muntu omutuufu Katonda gwategekedde ku lwaki? Ku lw'omwana waffe. Amiina. Bwetebwe mwe bikola ki? Naawe bwekityo bwe kiri, kubanga Katonda essaawa zo z'osaba aziwulira. Mukitegedde? Kaakati omuvubuka atavuddeeyo leero kusimba mugongo gwa Brenda kumu abali wano, sikulaba ng'olippira omwana. Tokola ki? Tuleke Eriya abisane n'omuntu we oba bamukisa paka Katonda wanaatuusa olunaku n'agamba nti omutima akoze eki? Akukoza atya? Akugonzezza. Waliwo amukwana wadde tanakola ki? Tanakola atya? Tanakkiriza. Yani ekirungi Ebbaamu. ekirungi bonna baki? Bayimbi. Amiina. Newaawo Ajja kweyimbira mu. naye baamu yagamba alina omukazi ekikuubi. Baamu yesuka kumutega ebbali. Baamu yagamba alina bayogereza ekiki? Bale ebyadala baamu abiveemu. Asogaagira omuntu ye alonda ebisigadde. Kakati Eriya jangu omuweereza wa Mukama amafuta gajja kubaki mwezi munane mwambadde black. Kakati making sure wesabira nsonga ate n'okulemerako omutima gwo n'ogenda kola ki? Okwewolako omukazi gunaavanga eryani? Okitegedde? Bwe guno ebimusikiriza ajja kukkiriza kubanga yatondebwa kwagalibwa kola okwagala.
nawe polepise nungi yasikola ki ezimsikiriza. Amina. Kinavaamu twega tukola emikolo mu linnya lya Yesu. Pano nze olwaleero ng'omusumba kozesa obuyinza obwapima ku Kristo Yesu okuta Eliya akwane Brenda paka bwakola atya era ne Brenda naye bawulya nga akkiriza atutegeeze nituyigere mu ki. Amina. Badde mweganyaganya abakazi bonna abakazi bonna basooka kugaana naye kakyolina okukola lemera ku ki ku nsonga. Amiina. Nsonga bagiremerako ate bazikole ebyobutuukirivu si byakuddeyo ne mwefuula bamawale aye mulowooza nti abaana bange bajja bakkiriza mu linnya lya Yesu. Kale mugende muddeyo mutume mu linnya lya Yesu. Bakubiremu omulala bamateka session kalungi. Amiina. Akabonero ky'omwoyo akola atya? Yaleeta enjawulo. Ky'omwoyo akola atya? Nawe nekyo tugamba tebwange bangi obujulizi yogera nakuzigalo kwa musuku. Nze nina gwe nakwana naŋŋamba toli levo ya Mukama yebazi. Kama yebazi. Hakiki jangu ne mukyala zina bagamba Mukama balinako ensonga jangu. Nabagamba munoweereza tebulinga bwaba kuweereza mulala. Kwata omuntu ate nze mba mukwata muli bafuma bapetola babagatta muli bafuma. Yes. Kakati kimugenda okukola kimugenda okukola ki twagala ekisitome kibeere public. Kibeere ki kibeere ki bakubya akamani Katonda yagala obufuma bubeere public. Oli woli tukusiseeyo eri nawe woli tukujja eri nyabo tuwekigana kukuba nanga babo bamija olwomwami bagenda ttali kukumuli alyako ebbali ngakuwoli eyo webweke empeta mazedda ofuba manyumira ati muzinga empeta muzinga eyo nto ate iya kati mukyalo mulwana kyogenda ogenda bagulira empeta ezibatuuka bagenda bagulira ki eki wano mukyaki mujjamu basibambaze buto basibambaze buto wano mukyaki tuzibambaze muki kibeere public kubanga ujja kulaba semu omwana asitukidde mukyalo ng'agamba yewange ng'omulaba ng'akazi wuuno muwala muto naawe bajja kusitukira mu abamu bambuka abavuga ku boda otambula semu kyala kiwala kikunyonyo ogenda nga wabuukabuuka. Kakati nno okwewala ebyo next Sunday ye mukyalo mulwana agenda bagulira empeta empya agenda bagulira empeta ezibatuuka. Tukolewo ka ceremony ak'okuzibambaza mpo wano ng'akawuli akalaga nti muli baki publicly ekyamwe kibe n'abagambe omwoyo omutukuvu atambula abalinako ensonga nyabo akatebeko bw'aba atudde wano kalina kola ki kalina kubeera wa tomuggyako kigere omusajja tomuggyako kigere. Bano balabira wano esebe bya abamwegomba buno oluboodiboodi bagwagala bali wano abawala bagwagala
Ndio mabya bagabula akiko sanyosa. Akiko sanyosa chi. Mairo sanyosa bogera kakati kwe. Chobokola. Musajja mukole chi. Bera na chi. Wewe wajja wana najja ikakero mu ayingide wa sawa sawa kiro bili kitundu. Ngabo tetukula bakulu. Kanisa bano bede jinga. Bali mulava. Ono akwano ono. Nono ayagala aliwa. Bakola batya? Bekwana. Okulwa leo sagala kulira bigambo bya kisirusiru mu kanisa. Peter ayagala kuwasanga. Nekule sagala fumbirwano. Hati ze nabagano bayizo okuloza nti kabe bebala byolwaliro. Yes, what Amina, the Lord is at move. So, Muruju de Cancer, Pito will know Magara. Only interpret only Pito Magara. Look at you. Aulia Polatia Peter. Mwagala si esebo ye kulia mwagala Peter uli omukazi omwagala bano bakola batya eyagala bayina olukundo bayina oluki olukundo kale eyo tiimu ewedde waliwo tiimu endala Abye simanyi oba omusumba oyo kyakoze okukanya naye nakuwadde ensonga by the way mu kutandika akugambye abavubuka temwagala kuwasa n'abawala temwagala fumbirwa muli mu kanisa mukaddiwa mukola gwa masturbation mukola gwa kwenda lwaki tofuna muntu n'ofumbirwa ensonga zino zirimu eggumba naye akabi akakirimu ako ke yakoze number 1 ngabantu wala mu comment section zewalo nalabi banji bagala location ya church eyo bagende lwachi ndi sitani agenda kwata ki agenda kwata emisegeje agenda akasuke muki mu kanisa ngoli tazenta ayagala Kristo ayagala kulokoka bachi yayagala afune mwana w'abandi akolechi asoka mukabya amaziga after ekyokubiri abantu abo abefuniddawo basobola okuwangala mu bufumbo mukama asobola okubanga ate abakola bulungi naye we bafunamu obutakanya ne batuuka ku extend nti baagala kwawukana omu ajja kulangira muneze saakwagalako musumba yankaka nze wali toli ku mutima gwange saakwegomba wadde okitegeera olabye disadvantage eyo nti tewajja kubeerawo kweguya mu kaseera akakazigizigi oyajaloza nti bamweguya bwe oli ajagamba obuno ge bampa yalina ebizibu saamwesiimira nze nali nninda wange okuva eri Katonda ate oluusi Katonda akozesa abantu so n'ekyo kiri awo okiteeka kuki ku bbali ekirala kyendabe nti abalenzi bo badde baagala naye ate abawala bonna bakulaze nti bakola ki bamubuuza nti omulenzi omwagala nti nedda ayinza okuba alinayo owuwe ate basisita abayinza okuba nga ne gwalina si mulokole obanga mulokole ali mu kanisa ndala kati gweoyagala okiteekawo ayinza okukkiriza bayinza okusanyusa ng'omusumba babasumba abamu balina entiisa akugamba nze wotanzijako omukisa nzijako kikolimo wotakola bye nkugambye ekikolimo kijja kukwata ojazunga nakukolimirira awo kati oluusi bano abaana batya yabasayanyiza musumba nakkiriza omulenzi ninga let me tell you love over marriage this is a lifetime komera stogena titoloka unless nga bya Yesu ogenda bikuvaako omujemere naye obanga wakkiriza Kristo
obufumbo kasogera n'omuntu yoyo sibyakuvaayo mbwate wano ate kangezeeko ewalala. Tebaba omuntu yeetaaga n'atwala obudde bwe mwenyini n'atomera yekka aleme kwekwasa. By the way, kibi omuntu okwekwasa nagamba nze nali sibiriko gundi omuntu yennyini kaatomere. Naye kati abaana basobola okukkiriza waayo kubanga batya musumba tebatidde Katonda, atidde just pastor. Kati osoma Abakolosaayo essuula ey'okusatu olunyiriri lwa 23 paka 24 Bayibuli ekugamba buli kyokola kikole ng'osanyusa Katonda. Whatever you do, do it to please God. Nekuba kulya, nekuba kwambala, nekuba kwogera, kola ng'osanyusa Katonda. Kati bambi bayinza okukkiriza okusanyusa pastor nekibaviiramu obuzibu, viramu okwerangira osegedde. So muganda wange ufumbo era mwabatana bakuwasa nakufumbirwa tubagamba take your time. Pastor wadde abawadde ku story nti gwe yayagala owasa si gwe yawasa. Ffenna wetuto by the way twalina ebiroto birala. Era gwe notula n'abafumbo abo n'obabuuzako nti gwe wali oyagala gwe wasa ogenda kwekanga 9 ku 10 gwe yali ayagala mulala nga ye naye ate n'afuna mulala. Kakati Katonda tulina kye tuyita need, waliwo kye tuyita want. You may want something, you may need something. Which one is better? What you need. Kati Katonda tajja kuwa your want, Katonda kuwa your what? Your need. Ekyetaago kyo kyakuwa, takuwa gwe kyoyagala, akuwa kyetaago. Bino bye twalina bye twagala naye twakomekeza tufunye ki bye twetaaga. So kanisa etambudde nnyo era simanyi nakumanya musumba oba anasusula nti emisege. Kuba emisege zigenda oyiika omwo egy'abalenzi n'egy'abawala. Okitegera ate ndabye awo ku layini ng'abawala bangi, abalenzi babaddewo nga bana bataano awo, abawala bangi. Kakati sitani agenda leeta emisegege agireete mu kyaki ate gisooka nekijja ne gibeera so active ne gyewaayo ne gisiga ne gikola kinga giri committed gibala. Sigo byeranza olunaku lwogenda okuddamu baleete ku layini wooti ajamu olubuto awete. So nze male ngamba nti ekintu ekikwatagana ne marriage oba relationship omuntu yennyini asalewo ku mutima gwe. Naye omuntu omuteekamu kasunda baasi obufumbo si kyo ekintu kyogenda okumala gaddukamu paka okufa va ku baana abajeemera ebyawandiikibwa. Naye obanga otya Kristo n'entiisa ya Katonda paka kufa kwe kubaawula mu bulungi ne mu bubi. Naye muganda wange ebyo byokubasimbya layini mbolondeko obubi we bujja omulange wanga gwe saakwagala nako nze nali sibyendiko. Pastor yakumsibako nze sikwagala genda. So akatabya ako katrendize nnyo ku mikutu egya social media engamba waayo naffe leka tuveeyo nga there still hope tugateeka eddoboozi. Musumba alina ensonga zero ziwulidde, ensonga zirimu eggumba. Bannaye abaatuuka okuwasa nga mulina n'obusobozi banaye muwase kiki ekibagaana. Olina obusobozi bwonna nosanga omuntu ng'alina obusobozi nga nekyo kyetaagisa kukola mukolo bwogu nga tebamusondedde akisobola. Naye bali awo bali mu buwulu webematiza, webagula bamalaaya, webakyazaako ono luli webakyazaako oli. Mulokole wasa. Tetugambye mbu okuwasa kyekijjawo ebibi, tetugambye mbu okuwasa kyekijjawo obwenzi nedda. Kuba obwenzi obeera mu muntu mu mutima gwe, naye that is a step. Eyo ntandikwa nnungi nga wokabirira Mukama. Niye gabulaza gali mu kyaki gali omu gajjudde gatudde, gasisita gali omu bagakwana gaganye muganoonya bammotoka. Simanyi gagala mmotoka alina ebisumuluzo alina biki mu kika kye wamanyi alina emmotoka. Gwoyagala wa mmotoka amala ebizibu byewamwe byonna ebyalema jjajjaawo ebyalema taatawo naawe bikulemye
oyagala obitika omwana w'abandi. Ekyo nedda Mukama gwaleeseyo oyo ewa Katonda tevaayo kibi. Saawa zino oyinza omulaba ng'atalina makulu, ng'atagasa, ng'atalina kyayinza kugattako, niba naye mukkiriziganya ne mukaabirira Mukama, gwe kankuwa abantu bajja kuddamu balaba beewuunye, abaabalaba nga mufumbira oba nga mwedeetinga, beewuunye balabe Mukama byakoze. Naye bino biizekamu byayagala omusajja yagaggawala edda, gwemanyi sente ze gye yazijja, tajja nakuwa respect, ja kumanyira bumanyiizi. So tukkirize omwoyo wa Mukama kyaleeta, nga pastor wagambye, the spirit is at work. Omwoyo abadde akola saawa eyo, mwoyo akugamba genda olonde. Naye kakati obuzibu bwendabye, kati bwe nsimbako ono nemala nenvayo nensimbako oli, oyo aba mwoyo oba eba confusion. Kuba muyinza obeeramu babiri ng'enjagala, omu n'agaana ate nenzira emabega w'omulala. Kale ebyo nambi kulekedde, naye mwe abatuuse okuwasa nga mulina obusobozi muwase, mutuyambe muwase. Nammwe abatannaba oba bali mu kweteekateeka, banaye mubeere beegendereza. Eno Jojja, eno university, bangi bagudde lwa bufumbo ne bava mu Kristo, bangi banywereddemu, bangi baweereza Mukama, bangi Mukama bamuvuddeko. Kakati tolonda kabina, tolonda figa, tolonda simanyi muweeru nnyo, simanyi ewaabwe bali, londa mutima, omuntu anaakuwanirira, omuntu gwe munakkanya ekimu, omuntu gwe munaweereza naye Kristo. Naye ono akakabino akasobola okuggwako sawa yonna. Eryo tutu lyolaba lisobola ofuuka chapati oba sitokisi. Eyo feesi esobola ofuukuuka nawe ne weewuunya. So bino ebintu ebiri fiziko bye twegomba temuli makulu. Wabula omuntu mwegomba omuntu ow'omunda. Wekankubuulire kasita omuntu onoomwagala olw'okubanga omuntu ow'omunda right, omuntu oyo tojja nakumanya love gye naava, ojja kwagala omuntu buli kyalina ojja kulaba nga kiri perfect. Naye kasita onoomwegomako ebyokungulu bino ebikaddiwa bino ebiggwawo, oba sente saa zonna saa yonna, emmotoka esobola okuggwawo, era ogenda mulekawo kubanga tewamwagala kuva munda. Naye oba wamwagala kuva munda oba sente ziweddewo muzze mu kyalo oddayo naye kubanga omwagala. Naye sisita b'ennaku zo ne babulaaza muganda kati babulaaza badda ku bashuga mami, tebaagala kola, baagala bakazi balina ssente, babeera ku sites, njagala mu America, njagala mu Faransa, dating sites, ayagala akoleki afune alina ssente nga byabwereere biriwa. Basisita nabo gali awo tegeefaako, tegamanyi mirimu, gakola kukeera bukezi kwesiga lipusitiiki, aipenso, naye nga n'okuwaata ettooke talisobola liwaata. Kitegedde tasobola kusimula nnyumba neetereera obulirimbo era omukozi ayingiramu aliro, omukozi ajja kutwala omusajja gwe sirwala mpola, bogwe olowooza sitaani bamuwa ebbanga. Omusajja tolaba nga tokyali tolina amakulu waka, omukozi yakola buli kimu. Omukozi anka esaati tenyumiddeeko, gwe tolina nakyomanyi, oli awo oli awo wenna. Naye Mukama akusaasire. Kale gamba Yesu nkwebaza olwaleero olw'obulamu bw'ompadde, kyenva mbukuwoobera omulokozi era Mukama obulamu bwammwe nzigula amaaso ag'omwoyo osobole okulaba ebyebuziba. Musaasire tali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale ndowooza kanetoolemuko katono enkomawo tusobola okuba nga ate tweyongerayo mpola mpola. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.